konze Joseph Magala gomanyi konze hanze simanyi omuvubuka gwe twakwatya mmotoka bulijjo yeyita Loni kati nagenda okulya nti Joseph Magala nti ate Joseph Magala nga konze simumanyi naga okakaza konze nze simumanyi basobola okukyusa emmotoka nga tebalina original ono kati boba kati bakyusa kati nkujjira akati baleetanga logo buuku nga baziraga bulazi era bo ebbanga eryo lyonna myezi 2 emmotoka gyemaze nga eri ku poliisi bali tebakolanga statement ng'era tebalinnyangayo kukola ki era nga tebagenda yujjikire yiminga kakati ku nnaku zino ezibadde zisembayo wiiki ewedde lwalirwako n'olwokutaano nga ndowooza nti bwegendebwa state eyinza okumala ennaku nga 2 ne bampa emmotoka lwe bagenzeeyo kati mbandi awo ng'ate omusirikale ali ku fayira nkubira ti ate waliwo wano ebipapula ebaleese ti emmotoka bagikyusa dda kati nangamba naye kamala okukola nabo statement ng'olwo lwe bakola ki kati olwo Magala y'ono omuvuka gwakwatiramu kati nga nze ndowooza ti ate oba Magala muntu mulala okiregedde kakati ng'ate oli bulijjo mmanyi ye Loni ate ono Magala yaani ate nga n'ebbanga eryo lyonna bano be twakwatira mu mmotoka babadde tebalinnyangayo ate nga babadde nga bankubira amasimu tubadde twategeragane naffe emmotoka twagulangule tubulye sente zoyagala tukuwe ekyo tukikole ki tukiveeko nga bankubira naye kati nga nze mbejjako era sibasinkananga kukola ki wadde nga mmanyi gye babeera awo ng'ekibuyaabwe babeerere nga nti kati nga mbaga nti mugende eri mukole statement bwe munaamala nammwe zikola ezammwe tunaatuula n'abapoliisi mba mwabategeera ki nga nabo bategedde wakati bwammwe nange tebagendayo ne bankubira emirundi egiwera naye nga mbadde ogi nga sikola ki nze ninda poliisi yemale fayiro yayo gitwala eri wa state ng'oli bwangamba jagenda wa state nkole ki akati bwe bankubiraku olwo ku lwokuna ne ngamba ate kiki ekyo kati nange kye nakola ng'abawo omusirikale omulala atankubira omukulu kwabo ye omu yali kwezo fayiro nga nti omanyi kyoba okola nti mpulidde beekubidde amasimu bali abasajja abayaaya baakwatwa mmotoka bazze ne basinkana ono ali ku fayiro yo bateeseza basinkane ku 8 enkya naye gwe kyoba okola gwe jangu ku 6 bagenda okutuuka nga wooli ku fayiro eyo ye n'asirikawo ye bwe yakola ki nange kye nakola nagenda ku 6 kumbe ngenda okugenda ku 6 nga bo bagenza ate ku 4 nga bagenze ku 4 ndowooza oli bamulya nga nkubira era bakola ne statement kati statement tebazi kati ate olwo ntuuka ku fayiro eyandibadde abindago obulungi abadde nga ku fayiro nga bagimuwambyeko agimuwambyeko ate bamuyita ddaani mulala ate akoze eki akati nze bwe ntuuka nentuula ku 6 ono ennyini ali ku fayiro simulabawo nemukubira atakwata masimu abadde ng'agiriko nenkubira omulala omukulu gwe baakakyusa abadde nga ali akulira abo abafayiro ezo nangamba amanyi kyoba okola nti genda mu ofiisi omu mu namba 10 ewakyo olabe gwe bayita ddaani kati era bwe natuuka bwe nenyingira nentuula ku katebe nemutuula nga muliraanye nemubuuza njagala kwafande ddaani nangamba yenze gwoyogera naye nemugamba nawo fayiro ya mmotoka UAS biki biri ndi nanga ogwanga nno yagikolako naye oba eririddawa kati nalinga njira bwe bagiteeka nemugaa nti batera giteeka mu fayiro ezo eziri awo era babikola bwe batyo bagisanga nagijjawo nagibikola nagisoma kati bwatandika ogisoma nate kugenda nga bwagisoma bwambuuza ebibuzo muddamu kati oluvannyuma ennyo nakwata essimu nakuba alabika alina gwe yakubira mulala namugaa nti saamanyi oba yakubira ogwanga oba yakubira balala saamanyi ani gwe yakubira nakubira namugaa nti abantu abo oli nabaawo oli namugamba namugamba bampereze wano kuba muzeeyi ndi nayo wano kati saategeera ani gwe nga kitegeeza bo baali already baali weebali naye nga nze oba beekose emmotoka sikola ki ye gwe nakwatya mmotoka omuvubuka nali mumanyi naye abalabe yajja nabo waliwo gwe yajja naye oba bulokamu ali omusajja mugulumivu munene nawuli bamuyita Sande ng'alinga yazze oba okumulwanirirako n'omulala gwe bayita Eric Muyingo nga bagamba nti yagimuguza ate Eric Muyingo ate yaguza ono gwe twakwatya mmotoka bo balina ebiwandiiko bo tebalina ndagaano ze bagenda beeguza wabula balina logo book eri mu mannya agaani eri mu mannya gano agandaye naye nga mu mannya gano yo yafunibwa mu mwaka gwa 2016 mwezi gw'omusanvu nze nina
ya 2014 mu mannya ge bali ge balina ge mannya gakola kati ate eriyo teriko signature ya Ndai kati ate ebyo sasa okanze kubanze logo book zaabwe tebazindaga bazikobe bati akati omusirikale yali oyo gwe bayita Dani bw'atandika fire eyo nga ngamba gwe bano bakusinza amagezi era beebaze kubanga bo bagenda eri gye wagula emmoroka olw'okuba gwali tonajjayo logo book ne bajja bagyokesaamu ne bagenda eri ne bakyusa ki ne bakubira oli eyali original gundi tiye n'aba password ne bakola ki ne bakyuse gundi kati nedda kati mba muddamu ne mugamba nti emmoroka eyo eriko logo book 2 nambogo nanga gwe nabadde nkubulidde nga ndowooza olina amagezi naye tokola ki bwatyo bwe yaŋŋamba nakuyambye bano beebaze babadde n'abantu balamu nnyo bandibadde batwaladde emmoroka yaabwe naye nga nze nkimanyi ye ng'omusirikale atudde wano logo book gyayogerako tefaanagana n'eruwa neyange eyabali bagifunanga ennaku z'omwezi bagifuna mu gwa 7 2016 ng'ate eri mu mannya gandayi ate ng'eno mwe bandibadde bava ya 2014 nga n'emmoroka nze ngiina kubanza emmoroka nagigula 2015 kati ate bo logo book gye balina ate n'ekirala ekikwewuunyisa nti bagenda n'okufuna logo book ng'ate emmoroka nagiwaabira dda nti ebbiddwa kuba emmoroka nagiwaabira mu gwakuna 2016 ate logo book gye balina ya mu gwa 7 2016 ng'emmoroka luvannyuma lw'emyezi 3 emaze okukola ki okuwaabirwa nti ebbiddwa kati bo lwe bakola ki bo lwe balaga ti ate lwe bafuna logo book ng'ate limanya gaki Gandayi ate ng'eno nze ngiina logo book ojeredde akati kati mu logo book omwe ya Ndayi ne bagenda nga balaga nti ate bakoze transfer omwaka guno okuva mu mannya gali agandayi aye ne bagiteeka mu mannya ga Joseph Magala so bonga bo emmoroka yali akakyusi bajasiwe emirundi gumu gokka kuva mu Ndayi kudda mu Joseph Magala ng'ekyo kiri mu bbanga lya 2016 ne 2020 nti bo Ndayi waabwe egivuga okuva 2016 paka 2020 mu gumu kubanga ate no paka 2022 mwezi gw'okuna kuba bakagikyusa mu mwezi gwa 5 omwaka guno ekitegedde kati bo bakola ki bwe balaga ekitegedde akati bababuuzanga muleeta ani yagibaguza ebbanga lyonna nga tebamukola ki basooka ne babamugamba ekatwe nga tukyali katwe tebinagenda eri muleete yabaguza mmoroka tebamukola ki bambuuza gwani yaguza konze Dani owa bondi emakingi nga Dani bamumanyi ti Dani bondi nakati yakola ki nakati era atunda mmoroka mpya bweziri nti ne bamubuuza oyo n'abalaba nti nze siina bemmanyi n'agamba naguza oyo omwami nze namuguza era bonna bagenda ne poliisi era n'akola ne statement nti ono mwami George Sitima nze gwe naguza emmoroka era bwe yampita muzeyi nti ono muzeyi gwe naguza emmoroka nze siina balaba enkola ki n'abeeri bagamba naffe twaguza Dani tetulina balaba tukola ki kati bano bababuuza muhani yabaguza emmoroka nti babulooka babuuza babulooka batya bulooka yani basooka ne bawogera Alex bwe baddako ne bagamba Eric ne bagamba ate tugenze mukwata muleeta tebamuleeta ne bamala ne baggulawo fayiro nti bagenda kukwata Eric yabajjako sente mu lukujjukujju kati balina fayiro 2 Smith Forest Britain's ng'olwo balinga abalaga era weeri fayiro nakati weeri kati balinga abalaga nti emmoroka balinga abalaga nti yo bagivuddeko bategedde nti baali baguza enzibe kabanoonya oli abaweeki ne polisi yabaga munoonya oli abaddize sente zammwe emmoroka mwali muguza eki kati ate ekyo bakivuddeko kati tuba tuli ewa Kiso olwo ng'ate n'oyo gwe bayita Eric Muyingo ate naye bamuleese ng'ate bonna bazze kunze n'oli Eric alanga nti emmoroka bano bagigula mu butuufu bano bagigula babuuza ani yabaguza nti gwe genda onoonya ate gwe bagipangisa
ojeregedi konze nze nawabira kutte emmotoka yange uba nagipange sasa agipange anti n'abantu n'abalala babbuloka nanga anti gwe wawabira mmotoka anti yabbibwa nze era gye nkutte kati olwo omusirikale bwe muga nti nze nawabira mmotoka yabbibwa era yino nze nakoze eki kati ate siina abo kyembakola ki nanga nti mmotoka eno buno si bwe bubbi nti babbye emmotoka kubanga waliwo gimupangisiza kitegeeza ali omumanyi n'akola ki kunza nti nali ngimupangisiza n'agibba kati nze nenjiwabira nti emmotoka ekoze eki ebbiddwa oba bano be bagimubbako oba bano kati muŋŋamba ngende munoonye bano bayinza okuba bagimubbako ne bamutta nomutta kuba ebbanga naye tumunoonya atakola ki talabika ate bano be balina emmotoka bano be balina okugenda baleete eyabaguza ki akati bano bebaze n'okwebaza bakoze eki bandi badde batwadda olwo atandise okukuta nabo namulaba nze nanga bano ngaba gwe tetulina kyetukwetaagisa kakati tuba tukyali awo ono yennyini gwe bagamba nti yagibaguza gwe bayita Eric ansanga nyimiridde kubanza omusika bwe yangoba nafuluma munda nenzira ebweru nenkubira akola ku fayiro nemugaba Ssebo gwe obadde ku fayiro eno bagikuwambyeko naga nti nze nakoze kiro nvuddewo awo kusanga taano nengenda nkola ki nengenda neebaka obwedda nkoze eki neebase naye kankole ki kanzije kati oyo abadde agikutte ndowooza abadde akolanga era ono eyakwata fayiro yo gwe bayita Dani ye yakozesa nabali statement sosooli abadde kuki ofayiro akati bwembeere weru wendaba bwe beetala bwe bagenda eri bwe badda bwe bakola ki nga nze mbakola ki mbatunuulira akati ngenda okulaba nga baddira ennamba yange esimu bagiwadde ono gwe bayita nti eyabba emmotoka n'agiguza bano be twakwatiramu mbwate Eric Muyingo nti atajja ateese nange kakati bwankubira esimu yagwa nti mbadde nya tumiitinge mukonze ki nansanga wabweru nakyembadde nteesaamu kakati bano abasajja kyembalabyeko kakati baagala batwala emmotoka ate baagala mbaddize ne ssente fayiro gye baateekawa nekatwe kakati nemugamba gwoba obaddiza ssente zaabwe nga gwewabba emmotoka nowe nze njagala mmotoka yange sigitunda gwe genda mutegeragane gwe obaddiza ssente zammwe ki kati nga naye alinga akomplaininga nti bano baagala twala mirundi ebiri baagala ate eri ekatu bataddeyo fayiro mbawe ssente ate nene emmotoka ate bagikereyiminga nanga bo bandirese emmotoka nze nembeera nga ndeza naawe bo ne bakola ki essaawa zino kati fayiro eyo eri ku stage ki akati anti tukyagenda kati tuba tukyali awo noono najja akola ku fayiro yansanga ndi wabweru akati olubateesa bamaze okutuula bonna we bati ono ye yatuula n'asirikale ku fayiro teyabanyega nga bamutegedde ne bamusembera ne bakola ki kati ne batandika omugamba tubadde tusaba tuteese n'ono mbu bateese nange basaba oli omusirikale kati nga nze mbagambye nze sina kyenteesa nammwe omusirikale akola ku fayiro yoyo mwe byonna bye mwagala okwogera mu bigambo oyo nze temubikola ki temubiŋŋamba kati olwo baŋŋamba olwo okwajjirako ono oba ebbuloka amiyita sanda ali omusajja gulu musimayo oba waawa agamba oli omuvuka twasa mmotoka nti gwe emmotoka ogitadde mu ssente nnyingi oli yagibba n'agigguza yaba ateesa n'oli yali nannyiniyo kati ne mbagamba nti kati nze ono nteesa naye eki kakati nze bwe mbawo okwogera nina kwogera naawe gwe gwendaba mulogo buku akayanire emmotoka kati ono atali mugundi olwo bansiriwaza ono gubalaga nti ate yagibba kitali munda tali munda akati tuvaawo batuuka bangwera banga nti omanyi kakati tubadde twagala tukoye miliyoni nga 3 konze ne mbaga nze situunda mmotoka njagala mmotoka ya mwebyo mugende mukole ki kakati ffe kati oli katumukwate konze mwoba mumuteekamu neyagibaguza mumuteekeyo nze njagala ki kati obaja polisi ekologa kati ono omusirikale nze ntambula era nabaleka nayo nemugamba tiomanyi nti afaana nze ŋŋenze kati nze nenvuga nenkola ki neŋŋenda nembalekayo bonna bwe ntuuka eno oluvannyuma nakubira omusirikale oyo nemugamba nti abo ababbi okyali nabo naŋŋamba bwagenze nabo ne bakola ki namugamba kakati nemugamba nti omanyi nti oli munno abadde alina fayiro obwedde akukuta nabo nemugamba omanyi nti obwedde akukuta nabo ne bagenda ne ku mobile ne bajjayo sente nga mbalaba ekitegedde ne bamala ne bazikayaniramu oba basaba mmeka kati ze balina wano mu ngalo omu n'agamba ne gwe genda ozitwaliko kati ziizo ze batusabye tezikola ki
nangamba nti nze ate naganze saabitegedde nze nanganze byonna nabadde mbikola ki mbiraba naye nze nensirika nenganze yangobye nanfuula atategeera mbu neebaze nabali mbu bagumiikiriza nnyo saabaatwaladde emmotoka ye kati naye kwe kuŋŋaanaŋŋaana naye omanyi nti logobuuku tezikwatagana tikubanga eno gye bayina yamugwa 7/2016 ate eri olugino yamugwa 9/2014 naŋŋamba ate bologobuuku gye bayina n'omukono gwa ndayi tekuliko siginika ya ndayi naga kati mbirabye nga tebikola ki nagamba naye nze kyengenda okukola kankole fayiro ngimalirize nteekako lipooti yange byonna mbikompeyalinge ngende mbirage state ye state yanaakola ki yanaasalawo yanaatwadvising ekyokukola ki ekyokukola kati nnaku nga 3 sirinnyayo sibakubira nabo tebankubira simanyi kyebakola ki kyebaliko so ndowooza wandibadde okubirako yagamba kola kuba kati wiiki mpya ono gundi simu ngiina akubuulire oba egenze wa state oba tenabagenda wa state mukubireko mpulire kubanga atulaba tuli ku bufere bwa mmotoka emmotoka ya omwami bamuta Setimba mmotoka ye yamubbibwako mu 2016 ng'amaze ogigula naye ebipapula bya biraga nti yafuluma 2014 naye bano ababbi ate bo bagamba bo bagigula 2016 nga n'akatabo kaabwe bwe kasoma ekyo si kikulu ekikulu bwe bufere obuli ku poliisi ewakiso efayiro wamala okuva ku poliisi katwe nga abasirikale bagamba nti keesi si yaffe netwakutebukwasa emmotoka wabula waliwo waaba kuba omwami ono emmotoka ye bagibba yaddukira eri omusajja gyali yamusanga n'agulawo keesi of which eyo district ebeera Wakiso era emmotoka bagiweereza Wakiso kati abasirikale awakiso abali ku keesi eno abali ku fayiro bwe bagenda beefumbafumba bwe bakyusakyusa buli kintu naye nga kyonna kiraga byonna byonna empapula zonna ziraga nti emmotoka ya mwami Setimba y'ono ne DPC owawano ow'ekatwe naye yakkiriza nti emmotoka ya muzeyi Setimba atubadde okubira n'afande sennono crime intelligence kati kankubira ono simanyi nogiteeka mulawudi kozi gwe giteekemu oba oginyigawo nkaddanti ono yafanda ani ate n'ogwanga yali ku fayiro kati ogenda mubuuza nti fayiro etuuseewa tugezaako kubanga tumufuna evuga ajja nakumpita erinnya ojja mmuwulira gwe ne mumbuuza anaayawula amaloboozi olowooza halo halo egyebale ssebo kakati fayiro etuuseewa alo nti kati otuusewa ne fayiro nga toyogera alo ewangi nti kati otuusewa ne fayiro anti mbadde ngamba nti fayiro kati otuusewa omaliriza tambulira loud speaker yo sinonje mukubire nga toli mu loud ojja kuwulira byemo ojja tugamba mwogedde mukubire nga toli mu loud speaker labika loud speaker watu kyosala intu oba ina simu kuba bukubite kina mwana tulaba nga bwe mbadde nkunyonde emboozi yeeyo poliisi zirimu obufere era twagala okuba nga tutereeza ekitongole kino ekya poliisi n'obufere bagenda bakyankalanya ebintu by'abantu babuzaabuza embeera babuzaabuza fayiro babuzaabuza musajja emmotoka ye yabula n'agyezuulira mwennyini yagisanga wano ekibuye ng'epaakinze n'ayita abasirikale emmotoka ye n'agitwala ne bagitwala ku poliisi kati bamutambuza babuzaabuza n'ababbi batonze empapula naye yalina buli kyakolebwa ku mmotoka alina buli lupapula olwayo okuva ku kaadi yaayo akatabo kayo akalina okuva ku ndagaano ezaakolewa ne beyagiwa ne mu bondi gyazigula endagaano zonna n'endagaano gyawa omusajja agenda ogivuga ng'amupangisizza aganya okukwata ndowooza alabika ali bize ojja kubaga omufuna onoombuulira kimukanya ate ate okukwata amawu naye muteekera
obese muntu agimanyi enamba agimanyi n'erinnya amayonde Setimba amanyi okumpita. Tubadde tugezaako okuba nga tufuna omusirikale ali ku fayiro eyo tulabe ate kyennyini ekituufu ekiriwo ku fayiro naye nga mpuliriza ebirabo kyo bifaanagana Uganda bwetyo bweri. So poliisi zino zibuzaabuza nnyo abantu butugamba tuddukire ku poliisi etuyambe yamba poliisi naye kuyamba omusajja emmotoka yagikuta agitadde ku poliisi emuyambe ate poliisi yagala kugibuzaabuza nakugibba. Poliisi afande Martin Zokosochola ebintu ebiri mu poliisi obiwulira abasajja mikwano gyange afande Alex ebiri mu poliisi obiwulira afande nanga mwe mwogera poliisi ye Wakiso poliisi ye Nansana waliwo kati poliisi eziriko sport zitwasadde mu dark sport ezo poliisi ziringi zisangalinyamu aganyukwa. Okay, so kati olindiridde okumanya ki ekiddako naye ng'emmotoka yo weeri ku poliisi Wakiso ku poliisi yo gye oyindiwe kati naku nga 3 simanyi kati nena mweralikiyo oba kyeriwo enkya n'okeerayoko n'ogenda ate n'olaba kyeriko kuba nasembayo nga ali ku fayira ngamba nti kakoleki kakole gundi eyo ateeko statement yesembayo fayira akoleki nemugamba nti oba bano ate ono omulala ddaani gwe baleese ndabye akolagana nabali kati kitegeeza bayinza naga nti eyo fayiro lero wasembe gikwata ajja kuddamu kukolaki ebyo byawedde nebyawadde akola saabikoze eki nemubuuza kati ye mukama wo gwe baleese kubanga luli mukama abadde mwanga ono looya kuba luli mukama we abadde mwanga nangamba nti oyo tukola ku mmeeza emu nga kitegeeza bonna bali kuki lwakuba nategeddeko lya ddaani sinnategeera linnya lyeddala oyo musirikale eyangamba ssebo nze neebaze nabali mbobadde abantu bulamuse nga bakoze eki yenze muzzukulu wa Kisolo Matenkyembu ono oba muyita Muzeyi Setimba George tugenda kutambulira ku fayiro eno mpaka nga tumaze okulaba emmotoka eno bwe kinaba kirakisa genda ku poliisi akukyalo olutambi oluddako ngenda genda ku poliisi nti balage emmotoka eno tulina wemusiŋŋaanye abawalooya we naye enkya ngenda kukwatira olutambi olwo nga tuli ku poliisi n'emmotoka eyo mugirabye ddala butereevu nga temulaba mu bifaayo naye nga mugiraba wali ku poliisi ewakiso weepaakinze nja kuba nayo ngibalaga tulabe nga obufere bwa poliisi nitugulondole mpaka bwe tunasobola okuba nga tutereeza emboozi eno gishiyalinge bakoba ogiweza nange nagiweza bakama bange nagiweza abasirikale ab'enjawulo basobole okulaba Muzeyi Setimba ayambibwe emmotoka edde mu mikono gye ali mu kuspendinga by the way akuva lwe yagikwatira ekibuye ali mu kuspendinga aspendinga sente naye wali batonzetonzewo awo bifayiro osobola emmotoka eriko esente enzibe zimanyi eriko bikezo bitano nagiguza naffe twagala sente zaffe ebintu bwe bityo teboogera baagigulawa teboogera bondi gye baagigulamu teboogera ani yabaguza ate poliisi tebakutte kuba kati abo be babbi ono waba yakola keesi nti emmotoka yange baagibba ate agisanze agikutte bano abagikirimingira musooka kubateeka munda ne baprovinga nti si babbi era ne balaga wa gye bajja emmotoka eyo kuba ono yalina buli kimu empapula zonna aziizi ne reference byonna weebi nawaaba reference ino yawaabanga actually yawaabanga nnyo mwezi gwokuna mwezi 2016 bo bagigula nga meka bo logo book gye balina ya mugwa musanvu 2016 gwe n'okubbibwako emaze nga yabbibwa ddayi kati batwe balaga nti ate ekyali yanda bo bagiba nti ekyali yandaye ate nga yandaye logo book zegino ogezezaako okumuleetawo ku polisi abate bannaba tebamusabanga wandibadde oba naye omuleetayo ko tebamusabanga era ne bwe tumukubira awo oyinza omuwulira ng'ayogera yennyini n'olikamu bonna bawulira bulungi nga boogera oluddako tugenda kuleeta ndaye tuleete n'emmotoka wennyini weeri tulabe ne poliisi ewakiso weetu ne ddaani waali emakindye tubadde tufuna sayidi ya Muzeyi Setimba kati linda olutambi oluddako poliisi ewakiso tuteekwa okugijjamu obufere kuba ne boogenda ewa ddaani wali era naye asobola okukakaza bulungi buli kimu nti kiruki kale kubanga abeerawo sigala ng'okyalaba